kati mutusuuliridde. Katusuubire maama oli bulungi wake kutambula bulungi. Okay, olunaku luno lutegeeza ki nti maama bw'olina omwana gwe baviirwako era luno y'omu ku batulese wano kubanga omuntu aba yamuvaako maaso n'abanga alina abamugoberera okujja nga bamusabira era bamusigala muli mikwano gyaffe wena abazuumusabira mutusabirira kubana abantu bamaaso nga naffe kyetubadde tukola enkaga kirungi nnyo kyemukozera nsaba kireme kukoma omwaka kigende mu maaso nga naffe tetukikola enkaga mu mwaka. Maama kwandiyagedde kibeerewo emirundi emeka mu mwaka? Ne bwe kibeerawo omulundi gumu mu mwaka kuba obusobozi tekujja kuba bwa lunaku nti tugende tujje omuntu olina okusabira omuntu ewakaawo na buli w'otambulira naye bwe kibeerawo mu mwaka nga ffenna tusaba. Nakuno omwaka tusuubire abantu abanajja enkagenda okuddamu omusajja. Tujja kusaba kuba Father tasengukanga Father yenna tujjanga netatusabire asabire mukwano gwaffe rediyo n'abantu baffe abalala abantu bakumaaso. Maama bwe tuba nga tuli mu kusaba kuno wabaawo ebintu by'ojjukira ku mutabani oba ku muwagala w'abangi ebyo bintu ki ebitera okujja nga tumumusabira oba nga tuli mujjukira memories ki ezitera okudda era n'ebyo bimu by'omusabira nga gwe maama? Era ng'omuzadde nzijukira byonna byeyalinda nkolera n'obudde bwe yajjirangamu okundaba endabirira maama tulabye abayimbi abangi bafa awo bamala okufa famire ezimu ne zisigala nga tezirina buyambi nga tebali mu mbeera nnungi. Good Enough Radio yalina aba fan base nene nti ye famire ye eraga nti ekyali bulungi naye olowooza gavumenti eyinza kola ki oba Uganda Musicians Association eyinza kola ki okuyamba ku families ezo? Nanti era nga bwe bayamba abayimbi abalamu n'abo abaava mu bulamu bw'ensi singa nabo babadduukira ne bayambanga ku famire zaabwe kubanga bonna bonna abantu omuntu bw'ava mu bulamu bw'ensi aba takyeyinza kale alekawo abaana be n'alekawo abakadde be ate ne babanga abayimbi banne atugambe nga gavumenti y'abayimbi nga tebafuddeeko kiba si kirungi. Maama twogereko nga twagala omumaliriza twogereko ku baana ddala abandyagadde okweyunga mu kuyimba kuno oba mu music industry nga gwe bawa magezi ki era wandibawagidde okuyimba oba nedda? Tutandikire ku babo b'olina oba okyalinayo omwana ga munno ono nso omuwagira okuyingira oba n'abo abayagala eyo okwagala okujoyininga industry eno naye nga bazadde be balinamu okutya gwe bawa magezi ki? Abaagala okuyimba bo bayingire naye omusuubira ewange bwennyini abaana bange balina kwesalira wesinze okubasabirawo naye ng'abaagala okuyimba baddembe okuyingira kuba waliwo abeegomba ate nga tebalina natandikwa gye bayingiramu kuba bangi abali eyo nga tebalina nayingira tutyabe etya tebalina we batandikira kale we muba mukoze oba kirango oba mawulire nti abaagala okujja okuyimba ojje mu kitundu gwombi mubwandiisi kiba kibakoledde bulungi. Ate abazadde abatya abaana baabwe okuyingira ensiko eno ey'okuyimba gwe obaddeko omuzadde nga toli muzadde w'omuyimbi oyinza bawa magezi ki? Babakkirize kubanga buli omu alina ekitono kye oyinza okifuulira ekitono ky'omwanawo ng'ate wojja okuyitiramu kuba emirimu tegikyalabika okuyimba omuntu ayinza okwefunira akasente muyimbo ate gwamulema. Nina abaana bangi abajja ewange nga baagala mbayambe batuuse naye nange engeri mutabani wange gyeyafa kuba sinange n'atandikirawa naye muteekawo nti mu ofiisi oba bajja kujja mujja balaba. Mu bazzukulu tulinamu omuyimbi kubanga gwobeera nabo bakyali bato tolaba yageegenya ajja kuba n'etalanta ye esinze njo bwogerera nze Moses sinze namwogerera nti munange fuuka muyimbi akola bwoti n'eriiso ly'omukulu baddugala we walaba maama mu bazzukulu kale